Julia namusanyuka ogenda wa mulenzi. Kati nga lwaki sisanyuka? Leero ebya Facebook biweddewo. Maaso ku maaso. Naye Sally omanyi nti ebintu bya Facebook sibyesiga. Nze sibigenda. Ngenda wa musajja wange mumiitinga. Ono si oli owamu abayaayi, ono ye mutuufu. Nga bayiwa. Ayinza okukulimba nga just abadde awandika wali message n'atuka wali n'akwegaana. Tasobola. Ono mwesigaye tasobola. Amalumba serious. Siiga gwakamwa. Era gwe. Kintuseeko leero tekintuukangako. Kiki? Kyakikutuuseeko mwana wa maama? Baba. Lwaki? Waliwo omusajja gwe mbadde nyumyanga naye ku Facebook. Kati leero tubadde tugenda mu miitingi. Era tumiitinze. Ate kati lwaki okaaba mu meetings? Lwaki onakuwola nga tomu meetings? Baba. Lwaki? Kiki? Akukoze ki? Akukubye? Mwana wa maama yogera kiki? Bwe mutuuseeko. Entunula gy'antunuuliddemu alaze nti simusaanira. Y'ensonga lwaki okaaba? Baba. Amazima gali nti nze mbadde mwagadde. Even ne batakuwagadde muleke naye takusaana. Baba. Abasajja bangi Juli, teweesiba kuyo atakwagala. Ndi mwesonyiye naye omutima gwange ate gumwagala. Naye gwe gusoose okumulaba. Mwana wa maama naawe erika. Kintu kyangu nnyo so kyosobola okyesonyiwa. Naye omutima ogumwagala gusobola okwagalayo omulala. Juli. Gusobola okwagalayo omulala ogwo omutima gw'obulira ogumwagala. Kitegeera mukwano? Tisobola mwesonyiwa. Lwaki omutaddemu ezizo? Nolira omwagala nnyo. Ate ye takwagala kyogezaako kitegeera. Ati ngenda kukola ntya? Oba takwagala era olina mwesonyiwa kati ogenda kukola otya? Waba takusaana bw'aba agamba tomusaana. Bw'aba agamba tomusaana nga bw'ofaanana Juli. Lwaki ngamba naye takusaana? Manya nti okoze loosi abali takwagala. Moving on ng'obudde bukyali toddawo kumwesibako kati nga wekigeera nti takwagala. Noonya akwagala. Baba. Kituufu kiri nti ono gwe njagala. Naye ate ye takwagala bwe buzibu obuliwo. Si yabadde owuwo. Ate bulijjo andaga nti anjagala kuba bulijjo tunyumya naye nga ndaga nti anjagala. Anti era akulaga nti akwagala era yakulaze nti takwagala. Kinogezaako kitegeera Juli.
Nurse, give me the emergency pin. Come and hold this. Who has come with this patient? It's me. Please, can you tell me her name? No one has called yet? Not yet. How did you find her? Just got underway. She just collapsed on the way. I think she's calling back. Yes, hello? Yeah, the doctor would like to know her name. Yes, Dr. Shukra Sentamu. Yeah. Where does she stay? Where's the home base? Nansana at my store. Nansana? At my store. Has she ever been in such a situation before? So the doctor would like to know, has she ever been in this situation before? Yes. Okay, but please hurry, please. Okay. Don't worry, she's going to be fine. She's going to pick up. Everything will be okay. Jabaliko omusawo. Shukra. Ali mu mbeera ki? Tusinza kujjanjabira omuwadde kakyali bulungi talina buzibu bwonna. Anaaba bulungi? Yakubeera buyise tutya. Kakisameeyo. Ne kakati musawo ebisale byo binaaba bitya? Okusinziira ku bujjanjabi bwafunye mugenda bamutwala emitwalo 45. Sente zo. Ekikulu bulwadde omuntu waffe okubanga ateredde bulungi. Kyokka fine. Sente zikuwa. Tewaliwo kirala? Tewali kyetaagisa. Tebamuwaddeeyo kantu nga kakulya? Abadde tanatuusa kulya mu mbeera gy'alimu tanatuusa okubanga alya. Fine, webale. Omuvubuka. Onyise. Webale nnyo omuntu wakoze. Mzee. Londa muwala wange n'oleeta mu ddwaliro. Yesewo. Obanga mutima omulungi bwe mutyo. Yesewo. Tukoma kwoyo. N'olulala ali mu bwetaavu omuyambawo. Ye mzee. Oba mwana mulungi. Bakuyita ani? Nze bampita Mushid. Yesewo. Mushid waliwo. Nze bampita Haruna. Okay. Haruna Nyanzi. Webale omulimu gw'okoze. Kale sebo. So yegwe taata wa Shukrat? Yes, she's my daughter. Webale. Mzee. So ndowooza kakwenda bino ebintu.
bibye bimusanze nawe. Yes, wewe ni so ke uyinza okugenda n'okumulako kasikwasaganya mama we naye ali kuwalya webale kanze. Brother, I see you're not fine. Yes, I'm not fine. What is it? I'm really scared. Scared of what? As I was on my way back home, I found a girl. Actually, she was walking in front of me. But abruptly, she fell down. I took her to the hospital, and the doctor said that she's suffering from asthma. I remember my brother asthma caused death. Have you called her parents yet? Yes. She has her mother's number in her phone. So I called her. And I've left them in the hospital. So what are we going to do? I just don't know what we are going to do. But I left her in a bad condition. She's really in a bad condition. Brother, be strong. She'll be fine. Okay. How do you feel now? Feeling better. Just now I'm happy. At least you're good now. Yeah, I'm getting better. Trust me, you're going to be more and more better. The truth, you don't know me, but I'm the person who brought you in the hospital. You don't know how much I've been longing to see the person who saved my life. And it's you. Thank you so much. It's okay. Anyway, I think I'm going to give you my number, if you don't mind. So when you get well and when you're home, you try to call me. Alright, that's everything. Anyway, that's it. So, what's your name? I'm Omushede. I'm Charlotte. Nice meeting you. It's a nice name. And but please don't forget to call me. I'll be waiting for your phone. I'm going to be fine. Okay? We'll take some rest. Alright. Okay, dear. Nkoze buli kimu n'omusajja agaanye okunjagala nendakola ntya Juli omusajja we mwali nina yamutuuze oba bizibu oyinza okugamba nkoze buli kimu naye omusajja agaanye okunjagala ate mina naye waali mutuuze ng'okita ojja kufuna omulala teri mulala oyo yekka yaliwo Juli tugende ku musawo ye binaakola kisaala omanyi omusajja gwe baali bayita bakka yaloga musajja we baka musajja ate aloga musajja we gamba yaloga mukazi we n'amwagala okakasa ye kyogamba binaakola bijja kukola Juli omusajja akwagala tebamuloga omusajja w'omuloga obanga gwamwesibako Juli onaawuliriza nze oba oli
wamanyira kola kyongambye kijja kunkolera Juli, ebyammwe mbivuddemu. komanyi muleke wamanyira kola ekyo kyongambye kijja kunkolera. Mami, mwenyeddeko sente nyingi. Mwenda kikamera mubaza kuwulira nakutwala mu ddwaliro. Bano bwatukale ku extent y'abaganda bange okutuula nga tewali school fees. Abakwa mwagala mbeera musanyufu. Temukyagaana mwe kwefaako. Buli kaseera mba mwagala kuwulira Edagala nakuntwala mu ddwaliro mbeere bulungi. Abinneebuuza Katonda buli lunaku. Ekyokubawo omwana yaba wakizepo. Shukura. Toddamu okwogera ekigambo ekifaanana bwe kityo ng'okisa ku lunyumu nti Katonda yatuwa ekizibu. Tukulabiridde okuba ng'okyali muto. Totufuukirako kizibu gye tuli. Era saagala oddemu kwogera ekigambo ekyo. Tokiddamu. Enyipu yakoye embeera eno. Bale sente gye mufunawo mugiteeka ku nze. Mukama lwaki tonzitanyeevaamu? Nikafe embeera omuleme kumenyeka. Mwana wange sirikawo abawala si be bafa. Buli lunaku njogera nawe mu kigambo ekyo. Saagala kulaba maziga go nti okaabira kirwadde kyo. Ekyo tekikyali kizibu. Abatalina kirwadde ekyo bulijjo bafa akisidenti obalaba ku ttivi. Ompulira abantu bangi abalamu abalina amaanyi gaabwe babatema ne bafa. Mulaba nga bamutemudde. Eyo si nsonga nkulu. Kwagala nnyo nze n'ekitaawo. Toddamu kukaaba owulidde sweetheart wange. Amima menye. Omutima gwange n'ogwa kitaawo guliko. Owulidde maama? Nga bazitanya mama Katonda ye yakuwa obulamu bwe era yamanyi bwabutambuza. mumpone. Shukura. Nze ne mami okukwagala. Saagala olowooze tusobola okukwemera mu kaseera. Era tukulabiridde okuva ng'oli muto. Embeera y'obulwadde obuyisemu bwonna tugigumidde mpaka olwaleero. Kale sirowooza nti oyinza okutulemera mu kaseera kala. Kyenkusaba oleme kulowooza ku nsonga efaanana bw'etyo. Mukama lwaki tonzitanyeevaamu? Emirembe. Muwala nsanyusa okulaba. Kale jjajja. Muli muti eyo? Muwala obadde alaakire. Jjajja mbadde nzize kunkebererako. Yala akukeberako kikuujo. Kale katumale okulaba abakulu bano kye banaakugamba. Sasokala abasuku. Kale jjajja. Tekamula ekigali. Kigali jjajja.
Okimanyi mbuno nagenze ku omusawo nandagira ddala nga balina omuwala. Shishi nagenze ku musawo mamaze nogenda ku musawo mwana gwe nabandibadde weefaako ntufuufa namwe ebizi kuseyuse teweefaako omusawo agenda kwagala nga teweefaako wotyo naye yangambye munno ajja kunnyamba. agenda kuyamba atya oza agenda kuyamba atya Yangambye mufunirayo obukadde 2 buli kimu akikoleeko nga kiwedde. obukadde 2 osuubire bugenda kuvaamu ate omusajja omwesibako kati ogenda zijja wamaama nti era kyekibadde kindeese wano. olina kuba obukadde 2 ogenda olonga omusajja owandingambye nti mpa obukadde 2 ekole bizinesi nandiwulidde naye obukadde 2 ogenda olonga omusajja atakwagala nakukwagala. Baaba nze mbadde nteesa teesa mpulira ekibanja kye twasikira mu kyalo nze ompeeko ekyange. Eshishi naye olimu amagezi naye mwana gwe olina amagezi ekibanja twasikira mu kyalo nkuweeko ekisho otunde ogenda olonga omusajja kikola amakulu gwoba owulira omusajja okigamba asinga nekibanja tataffe kyeyatulekera naye olimu ki mu mutwe omwo Kati baba nfiirwa omusajja olw'okuba ekibanja. olaba nga omusajja kyekikulu nnyo obulamu bwe kyekisinga kati lwaki tobeera abantu oli mukazi mulina ofuna omusajja omulala omusajja takugwana lwaki ogumya omusajja akubonyabonya watira omulege oluzira okuyagala akuwagale. Nze sigenda kufiirwa kintu kyenjagala mbu olw'okuba ekibanja. Naka omusajja mwesonyi ojja kufuna omusajja omulala omusajja takwagala muleke ne bwona omuloga era ajja kuddamu akukyawo bwena nasiba ku musajja ngwa unasiba kubasawo olw'okuba musajja ne baba nkirabye tonjagaliza bwotyo bwolowooza. Okay kasita gwe oli mulaavu olina ssente buli kimu okina weetaaga ki bireke. My brother, I'm from paying her visit. And she's doing well. She's really promising. I gave her my number. Yes. Don't tell me that you fall in love with that guy. Oh my God. What shows? It really shows on your face. You lie. That's not right. That's not right. It's not. I'm not in love with her. And what's wrong with it? Even if I fall in love with her, she's beautiful. Yeah, it's okay. Yeah. Sister Shoko, abantu abamu balwadde ba cancer na Sirimu. Naye government esobola ovaayo nebayamba naye mmwe abalwadde ba asthma. Kyokka gwe obulamu bwo bugenda. Wanje. Aliwo ebintu ebimu nga just tulina bikkiriza. Obulamu bwange tebukyasobola kubeera bulungi. Ndi mulwadde ekyo nina just kikkiriza. Esiso nsobola wona. Nsobola kwebeera bulamu bwo. Wemugwamama nange mbakukala kwamaati. Sisanze nkweta. Sagalo. Nkwagala ng'owonye. Everything will be alright. Yes, tulina ekimanyira na kukigumira. Tebakyakyakusa. Sansa kulaba jjajja. Weewaawo muzzukulu. Ndala. Ndala jjajja. Weewaawo. Muzzukulu wange okomyewo. Ye jjajja nkomyewo. Byange bino bireese binakutuma. Ye jjajja byonna mbireese. Weewaawo. Njagala tandika omukolo guno. Ye jjajja.
Musukulu. Wandi jajja. Onaye musajja waffe gwe twagala. Jajja yoyo yennyini. Yoyo. Ye jajja. Tugenda kukolerako. Ye jajja. Omusajja ono abeerawo ekanga mwagamba. Era jajja ekyo kyensinga okwagala. Weewaawo musukulu. Kubanga ssente zo zijje wala. Wamaze na kutunda kibanja kyewammwe. Era jajja natunze kibanja. Weewaawo. Ye jajja. Kati kyagenda osooka okukola. Sooka kwabulula. Ye jajja. Oyamusooka. Ye jajja. Tugende kwabulula. Am I talking to Moshed? All right. How are you? You want to see me? Amori is home. Okay. Do you know where Nansana is? When you get to Nansana, like you pick on anyone and ask them to direct you to Nalong Master's restaurant. Okay, when you get there, you slope down. You saw black gate. Yes, black. No, you just enter. It's always open. All right. Safe journey. Come in. Thank you. I didn't think when you'd get here. Why? I thought you'd get lost. How are you? I'm fine. How are you? I'm fair. Thank you so much for taking me to the hospital the other time. Truly, you saved my life. But you don't need to thank me. Because what I did, it's what I have to do. I have to be grateful. Someone else would have left me on the way. But that's not me. Anyway, leave that. Are we safe? Don't mind my dad. Okay. Anyway, from the time I was with you in the hospital, I saw that you're really a good person. I'm sorry, but I have another feeling for you. Feeling? How do you mean? Sorry? I'm falling in love with you. You can't love me. My life is so complicated. I'm ever in the hospital from January to December. I spend almost every day of my life lying on hospital beds. Oh shit. Shukrat, please. Let this not be the reason I say you. Oh shit. You're such a good person. But you have someone better. That someone is you. Just that there's something you cannot understand. Moshe,
You can't love me. Please. Save me that trouble, please. I talked to her. And she told me she has the pool. But I'm really scared. I don't want to lose her. The truth, I love her. I'm really scared. My child, love is hitting you. Cool down. Sit. I have a solution for you. Don't worry. I talked to my granny about your infection. And she was like, maybe I give you this and try it out. What's that? This? That does not work. Shook. Please, try it out. What if it doesn't work? It's weird. Why do you predict? Thank you. Look. Maria. Yes? Why are you confused? Attach. Ojukira guy eyantwala mu ddwaliro nafuna attaka kukuba. Yes, of course, mujjukira. So guy abadde wano naye akambye munanjagala. Guy akwagala? Nini? Akwagala ebyalaavu oba ebyaba friends? Just mere friends. Just not confused. Jukira, saagalangako ku musajja. Nina ebizibu byange. Ate nekirala. It's my first time like okufuna omusajja omulina kati. Biri awo bintabudde. Shukula. Tobifaako ebyobuzibu kuba Guy y'ebizibu si byayagala. Do you think asobola omalako n'ebizibu byange? Wadde ebizibu bingi naye wuliriza Guy kyagamba. Era sooka weerowooze olabe omutima gwo kyekugamba. Wanange simanyi. Kubanga Guy mulungi like maybe buli muwala yandyagadde okubeera naye binsobedde siri sure. Bongo nze nawe omuvuka mulungi. Owaaye mulungi. Mulungi ate afaayo nze. Bakankuwulire. Omumanyi nnyo maama. Simumanyi naye engeri gyakulabiriramu, engeri gyakubira essimu. Kale asinga naffe ababeera naawe. Yes, no. How do you feel now? I'm fair. And you? I'm cool. And that's what I want to hear from you. Yeah, I'm okay. Just wondering how you are. Sleepless nights. Why should you have sleepless nights? Shukrat, I told you this before. I truly love you. What shows? What do you want me to do? So that I can prove you that I love you. Okay. If you truly love me, then we have to make it legal. I'll come and see my parents. I don't want to frown with my name. I understand. And sure, just know I love you as a person. I love you. And coming to your parents, just know that is so easy to do. I'm going to make it. If you do that, I'll always be by your side. And soon. My brother, I told you, man, I told you. My God.
Yes! What is it? She accepted. Accepted? My God. Seriously? Yes. I told you never lose hope. She's going to introduce me to her parents. Seriously? Yes. Just prepare your kanzu. We are going for introduction. Oh, Ragwasi. My brother. Yeah. Let's do. I'm so great. I'm really happy for you. I'm so great. I'm really happy for you. Let's wait for Jaja. Yeah. Kyembadde njagala okugamba naye oba onookitwala otya? Bizibu oba masanyu? Abi, waliwo omukwano gwange ayagala okujja obalaba. Mukwano gwo? Mami. Muwala mulenzi? Mami mulenzi. Omumanyi? Mami, ojjukira oli gayi eyantwala mu ddwaliro nga nfunye attaka ku kkubo. Yoyo gw'oyogerako? Ye mami. Mulenzi mulungi nnyo oyo. Simanyi oba ayagala kujja balaba oba ayagala kukyala oba kiki sibitegeera. Mwana wange ekyo wandise n'ondeetera buleetezi mawulire. Akwagala bufumbo oba mukwano just bino ebyokusomero? Mami kyosoose. Ekyo kyoliko buli mukazi kye yandyetaaze okubeera. Buli musajja ayagala omukazi omulungi, buli mukazi ayagala omusajja omulungi. Ate buli mwana muwala ali ku luggya lwa kitaawe ne nnyina ayagala afuna anamuggyako. N'omala oweza emyaka aga ng'okyali ku luggya lwa kitaawe wano ne nnyo owulira emimwa gyako. Buli omu agenda agikusimbamu ayogera bino na biri yaddiba yakola biki ebyo byonna bw'obikeera oba obimaze. Ate oli muntu mukulu kati weesalirawo. Ensonga ezo zinsanyusizza. Naye bw'omanyi nti ffe abakazi tukaza lujja. Tulinde kitaawo kubanga ye pulezidenti w'amaka gano, nze ndi vaisi. Kati ontumye ntwale ebintu ebyo ewaani owa pulezidenti. Mbadde nkusaba temulinde akomewo njogeremu naye era ng'abaagalana naffe twagalana. Yes. My God. Granny. Yes. I told you, Granny, I told you. My God. Give me a hug. Give me a hug, Granny. Yes. Yes. Do you know what? The girl I told you. She accepted. Is it? Yes. My dear goodness. She accepted. My God. Ah, Jesus. You know what? She's going to take me to her parents. Yes. She wants to introduce me. Those are good news. That's what I I didn't believe this. My God. This is what we're going to do. Let's talk to Dad. Yeah. We're going to call him. So that we can prepare about the event. Right? Wait My now, God. wait now. Yes! Wait. These are good news. Not Exactly. Exactly. Give me a hug. Give me a hug. Jesus. Yes, my granny. Yes. Let's go. That's it. Jesus. Those are my good news for you. Exactly. Today. For today. Yes. Yes. Mami ayinako ekyo kyonna kyeyagambye. Mami nina kinayogeddeko naye naye mubazze nga bwozibu otyo kimbuulire nkimanyi. Daddy, waliwo omukwano gwange ayagala okujja obbalaba. Mukwano gwatya? Mu ngeri ki? Daddy, ojjukira oli omulenzi eyanyamba n'atwala mu ddwaliro nga nfunye attaka.
Omulenzi omutontono bw'ati. Daddy, yangambye ayagala kujja balaba kubanga ayagala kumpasa. Olowooza kano ke kaseera katuufu ak'okugenda okufumbirwa? Daddy nkuze. Okusinziira ku bulwadde obukutawaanya, ku makya oli mulwadde, olweggulo oli mulwadde, omuntu gw'ofunye kugala okufumbirwa asobola okubeererawo mu mbeera yonna. Okwala makya n'olweggulo. Daddy obulwadde bwajja tetukyalina kyakumukolera. Sigenda kubeerawo nga neenyigiriza buli kaseera nemera kubeera musanyufu olw'okuba nga ndi mulwadde. Obulamu bugenda mu maaso. Nze ne maama tukyakwagala olowooza tulemereddwa okutulabirira. Daddy, nkimanyi munjagala era nange mbaagala nnyo. Naye Daddy, okugenda okufumbirwa kitegeeza nti mbakyaye. Tokuba nga nzija mbalabeko. Shukran. Kintu ekyo kankirowoozeeko. Daddy. Okay. Genda ondeetera amazzi. Shukuru. Daddy. Ndi sorry. Okugaana okugenda n'omulenzi gwo. Naye nkukkiriza kati oli wa ddembe okugenda n'omulenzi. Daddy, lwaki omutima gungamba okkiriza mu bubi? Nedda. Si bwe kiri. Njagala ofuna ssenga omwana. Naye waliwo akakwakkulizo. Ate kiki Daddy? Omala kugenda ku musaayi. Daddy, olaba Moshid akkiriza okumpasa n'ebizibu bye nnina. Then I think ogenda mu musaayi. Kijja mwanguyira. Soke mugende mu maaso. Neyanze nemuddire mama. Singa bali bazimanyi. Come out, honey. Yes. I have good news for you. Why are you so happy like that? Babe, Come. why are you so happy? Just sit here. Beg you. What's wrong? Guess what? Please, don't start. No. Just tell me why you're happy. Yes. You tell me. Can you believe? At last, Dad said yes to our relationship. What? My God. Just so happy. Are you for real? But he put a condition. And what's it? We have to go for HIV. That is nothing. Are you sure? Trust me. Even now we can go. Thank you. Yes. Oh my God. Thank you. Results zikomyewo naye nga bwe kiri nti bw'oba oli mulwadde oba osobola okumira eddagala, bw'oba omulamu kiba kirungi n'osigala nga weekuuma. Shukrat, webale kwekuuma. Results zikomyewo ng'oli mulamu.
Bullshit. Nawe izo zakomyewo. Bullshit, I'm sorry. Sorry, nako. Kikyogezako okutegeeza. Nga bwe nagambye nti ne bw'obanga oli mulwadde oba osobola okumira eddagala. Njagala otandika eddagala ng'obudde bukyali. Oba osobola okusalawo yenaamira eddagala osobola okusigala naye. Musawo, tell me you're kidding. No. Bullshit. Ogenda kutandika okumira eddagala. Era ogenda kujjako eri mu woodi yange twogeremu otandike okumira eddagala. I'm sorry. Are you sure of these results? Era bullshit, njagala ojjako mu woodi yange nsobole okuyamba ng'obudde bukyali. Obadde ki? Shock, Chichi. Kugaana ebyokwekubagiza buli ssaawa. Badde mumye n'obulwadde bwange kuba bunnumidde emyaka gyesimanyira kumanya. Kyokka ate musawo embeera esobola okufuna essanyu. Naye Mukama alitutte. Atya. Atya. Bullshit. Afudde. Tugeze mutwale. Tugeze mutwale ne bullshit. Twekereze Sirimu. Tugenda kufumbirika. Mwende maji. Sawa sana. Sawa gamete. Aza kutimba plan. Mugalo. Nagama. Shuk. Nakwako. Oli munaye. Ndoze kintu kimu. Kyagenda mana bullshit. Sawa gamba bullshit. Bullshit. Obudde bunayiza. Asobola kutandika eddagala. Kale kakkana. Abasajja 100 wakajjako oyo omu bw'ati. Olidde? Omu bw'ati. 99 gukulinze. Saagala weemalemu ssuula. Sirika toddamu kaala. Boy, what's the problem? I'm HIV positive. What? HIV? Are you really serious? HIV? Brother, are you really serious?
Are you really serious? I'm serious. I'm serious. What about your girlfriend? She's not. It's only me. Kukereza omusaayi n'obutegedde eri yabadde embaga eri muwala ebyavudde mu kukebera omusaayi byakomyewo ng'omwana mulwadde omulenzi yafa ddala naye omulenzi mutalina bwatuuka nyo sikisuubira olwensonga singa balina we baatuuka ebyavudde mu musaayi byandiraze nti n'omuwala mulwadde naye yabadde bulungi nakugamba osansiima naye nagenda kukitunda nga ndabamera kulubina omwana ngaalabika ali mukwayo naye nga nkwayo kamba tekeba tambule mu maaso naye katonda yandaga kiyinza obutaba bulungi okusaba okuba bagigerera ku nsonga eyo naye ekibanga bwekiti tefuna ekyakukola si kirungi naye kasita wafuna bikigwana wala oba twandikoze tutya omwana oyo ku mbeera gy'alimu ate okuteekamu ekirwadde ekyo twandikwasizaamu omwana ddala yes nga nsebisa obbalawo kale baaba gende oza mutuule wano baaba kompise mangu mangu kiki amawulire agaliwo agatambula ogamanyi nedda baaba ono omulenzi abadde agenda okutwala muwala wange ono Shokolani mulwadde olimba baaba amawulire wagajjewo nze towakanyanze nze akubuulira kyenkubuulira nkubuulira kyamazima kuba nze nanyini mwana omulenzi mulwadde ababadde besunga ebintu byokulya n'embaga bifu baaba omwana ngaawonye omwana awonye baaba yarasuula naye banno bagambe nti oli omulenzi mulwadde sisobola kukkiriza bintu bino kugenda mu maaso baaba amawulire wagajjeewa kitwale nti kinkugamba kyamazima saagala onoonyereze mawulire gwange gavudde naye gatwale nti matuufu Mpedde awedde baba omusawo yanziba naye saakugaana naye manyi bijja kukola naye omanyi bijja kukola kati bitakoze mukati okaabirani maama nakugaana era nosigamu kamba bwekyoyagala okukola kati ngenda kukola ntya nekugaana ogenda kukola oti era okibuuza nze kyogenda okukola ono wenagamba ekyokukola tiwakikola olwebuze mulini ogenda kukola kubana olinakuwa amagezi gakozesa bakozesa gaba siwe kiri kati naku wakola luli kati era woba okola baba nanje ngenda kwewa obutwanfe ogenda kukola ki ngenda kwetta bagamba kirala okola kirala kati oba buli ekyo kyoyagala okukola sigenda kugaana genda okola ekyo baba sente zange kati obikabiraani saakugaana sente zoyagala nkola entya maama nakugaana naye tuwuliriza oba kyoyagala okukola era kyoba okola kubera bikaseera obadde okolanga kyoyagala
Morishi, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Are you still in your senses, stupid? Are you in your senses? Calm down. Just calm down. I cannot live in this life. Do you hear what you are saying? Look at this. Look at what you are... Morishi, I can't believe this. Sala. Kale singa nagendera ku magezi go. Okimanyi nti n'omusawo yanziba. Nze Julie nagamba ti temugenda mu bintu ebyo n'ogaana. Nali manyi bijja kukola. Ate gwe guwabbisa sente zange. Kirabika wali mu lukwe n'oyo omusawo. Eki? Julie naye otuuseeyo. Gwe lwaki tewagaana? Sigwangamba nti no bijja kukola. Kyaka n'oyo omusawo yatakola. Sala. Kati ngenda kukola ntya? Nze okusinza amagezi ge nakuwa mu kusooka n'ogaana okugawuliriza. Ne babawo n'ogaana omuwuliriza. Nagamba totunda kibanja n'okitunda. Kati baba wakuvuddemu ekibanja tokiina. Kati yo omusajja omuyina. Mbuuza omusajja omuyina. Nze tombuulira ebyo binoosensi byo. Saagaana kuddamu biwuliriza. Mwana gw'olina omutima omubi. Nolyoka ompa amagezi amafu. Nange byo bintamya. Please take your drugs. Times ask myself, why do I have to? Maybe I deserve to die. Just know that this is your life now. I'm going to be in this kind of life for the rest of my life. You call this easy? Brother, the good thing we are there for you. And you have to remove that stigma in you. That's good, bro. How are you? I'm fair. I'm just glad that you are here. I had to go. I was told you don't want to take your medication. But you know the truth. I told you this before. I cannot live without you. Moshid, you can live without me. But trust me, you can't live without your medication. I remember how you used to tell me to always take my medication.
It's even good to an extent of you getting me happy medicine. Why did you make me strong when you can't be strong right now? You know I love you so much. But I know you love me. And I will always love you. But I don't forget. Besides the love we have for each other, we will never be together. Shukran. I love you so much. I do love you so much. It's okay. Bashi, just promise me one thing. Just promise me you're going to take your medication. Okay. Please. I promise. I promise I'll take it. I don't want you to die. It's okay. We always love you. Moshi. Yes. I'm really scared. You've been taking drugs, but you're becoming weak and weak. I think it's the right time. Don't say like that. Right time for what? I have to die. Brother, don't say like that. Yes. We are there for you. I think we have to go back to the hospital. No. Why not? No. Tell Granny I love her so much. No, don't say like that. It's like I lost everything. Why are you saying like that? We are still there for you. You can't die, brother. No. I'm tired of this life. Hello. It is too much now. Listen. Yes. Please accept. And we take you to hospital. No. It is too much. Just You call. have lost your weight. Just call Dad. Daddy will ring him later. I want And to he'll get us in the hospital. talk to him. Yeah. Yes. Yes. How are you doing? Unfair. Can't you see, Mama? You're improving. And you were saying not coming to the hospital. This is what I told you. It's medication you needed. I don't feel anything. But at least you're better.
You're better than how I found you when you had decided not to go for any education. Thanks for coming. I had to. It's my responsibility being here. Thanks, Eyamila. You don't have to thank me. Because your life, your happiness will always be my responsibility. Baby, ate kukolayo ki? Baby, munsi dali mundwaliro. Embeera ye nalikkiriza. Olushidi lwaki tomuvaako? Baby, olushidi gwenjagala. Kati ku bulwadde bw'olina bw'onooteekako ate obwamu olushidi olowooza onoobeera n'obulamu. Njagala mumushi kyayagala kumanya kikituukawo. Njagala mufumbirwe oba obulwadde bukwata wakiri nfe naye. Lwaki teweesaasira? Lwaki weetulugunya? Lwaki okema sitaani nga tannakukema mwana gwe? Emizizi kyafaayo banfaafe. Kye weesabira omanyi kikitegeeza oba olowooza bakyala ne badda? Kankuyitire taata waawulire ku nsonga zo. Ssaalongo, jangu owulire ebintu muwala wo byanyumye. Ate gwe okaabira ki? Kigali mundwali. Akubali babugamba nti alina Sirimu. Ateneera agakwa. Embeera yayononekera ddala. Soke bw'aba alina Sirimu gwe kasita oli mulamu. It's okay, tofaayo. Musijja kuwona. Please tell me about my brother. Brother tumaze kukola HIV test naye tukamize up ne results nga he's negative. Doctor, what do you mean? Your brother is negative. Seriously, doctor, I can't believe what you are saying. Yeah, tumaze kola zino the results. It's negative. I can't believe this. But doctor, is it true? Yeah, it's true. Doctor, kyekibadde kimulwaza? Yeah, ekibadde kimulwaza ezempeke zabadde amiranga zibadde nazo zimukosa nekirala stress kati abadde yeraliikiriranga ndowooza ng'amanyi oba ngenda kufa. That's why abadde nga bw'atyo naye totya tumuwadde obujjanjabi ajaba better. Nekirala saawa eno he's somehow fine
yazze n'engulu asobola okutegeera kati ogenda. I really can't believe this. Just believe. Thank you. But I'm really surprised. Jaja. I'm really so excited. Why? Jaja. More shit. My God. What's wrong with him? Jaja. More shit. Is HIV negative. I know you can't believe this, but it's the truth. My God. Is it? Yeah. I've got this good news from the doctor. Alhamdulillah. 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 I'm really so happy for him. Oh my God. Sirikawo chichi toina chokudwaliro emushi nembere jalimu etisa chokaba sokombulire shukura guma si buli saa nti onabeera okaba mulishira jawona mbere musajja wange agenda kufa tagenda kufa agenda sigala nga mulamu kasi ali mu ddwaliro saba kimu Katonda awone kyolina kola olina kuguma bugumi eyo embeera yajja tegenda kyuka kati Sirimu tawona Sirimu wakwata ofa mufyo tagenda kufa kati nanti sirika gwe yembera kwe twagikoyo wangangenda mama musajja wakagenda kufa anti sirikawo Judy Anje baba. Obulamu kati buli butya? Obulamu era bwe butyo toli kyali kikyuseeko. Yambe omusajja oyo omulemeddeko akulumya? Kati bwesonyiwa etya? Mwerabire mutya mu bulamu bwo? Kati ngenda kikola ati? Iwe okweyagala nga gwoba teri akwagala. Kitegeera mukwano? Siba kunviiri kola ku make-up genda ko out. Ntibayinza n'ogamba yenze muto? Baba. Wanje. Kati neefeeko neefiireko biki? Ku lw'obulamu bwo Julie. Owulira mukwano? Yagala obulamu bwo. Weefeeko ku lw'obulamu bwo. Sitambuza obulamu bwo bugende mu maaso. Omusajja baba yakuvaako si yenkomerero okyali muto ate oli mulungi. Osobola okufuna omusajja omulala. Wanje. Oza ku mulundi guno kankuwulirize. Asubiza ogenda kumpuliriza? Amanya gange nze Yes Profile. Yes Profile. Kana yamanya nga Yes Profile. Wali akuyambe. Kisa nzize wano kulopa musawo Mariam. Wali oki? Gali walita Mariam Clinic. Nansi Mariam okulopa ki? Kisa musawo Mariam muganda wange yagenda neyeekebezayo results neyeekebezayo omusaayi omusaayi ogwa HIV. Nibajja namuwaliza osinga zigamba positive. Naye nga yali semi positive. Was given positive results. Nothing negative. Sinategeera ddwaliro.
Okay. What are you Ekindeese wano kubanga nzigulawo keesi ku musawo okuba muganda wange Elizabeth enfu. Kirinako obukakafu nti amawo Elizabeth enfu? Nzikirinako obukakafu kozi bamukebedde omusawo n'atwaliza busintuufu naga ayitabangako. Maria. Olina ku musaayi. Fiso tegeeza otya musaayi? Tegeeza olina akasente. Esa tujja kulaba. Kale. Olina essimu ye? Ddwaliro ki? Tugenda kuwandiikira ogenda omutwitira Samaria. Is what I've heard true? It's true. Trust me, I've not been happy before. The way I am right now. Why is God so good to us? I don't know. But I have something bothering me. Why the wrong results in the first place? Really, I cannot tell. I can't tell. I don't know, but I have a feeling something is wrong somewhere. You may be right, though I have no clue. Anyway, that aside, the good thing, nothing else can do us apart now. We're going to live happily, because the only thing that was getting our way is already out. You're right. Just now, I love you so much. I love I really do love you. I would. I know. And I love you so much. I love you. In fact, I don't even want to talk about my love. Because walls have ears. Okimanyi waliwo ekintu kyotasobola kukkiriza naye ate nga kituufu. Nga ki? Mami, okimanyi Mushi talina Sirimu. Ogudde eddalu ggwe. Mami, sigudde eddalu. Abasawo abasooka okukebera Mushi bamuwa results enkyamu. Mushi talina Sirimu. Okikakasa otya ggwe? Mami, essaawa eno nva waba Mushi. Bamutute mu ddwaliro eddala ne bamukebera. Abasawo baayo bagambye tabeerangako na Sirimu. Sirimu si yadanganya afumira omusajja wange. Kyekyo kyennyini. Kati taliiwo. Mami, nze ngenda afumira omusajja wange. Era mami, njagala obeere ku sayidi yange ompagire. Nze ekyokuwagira nakuwagira dda. Ekibadde kikugaana okufumbirwa omulenzi wo kirwadde. Bw'obeera mukakafu nti ekirwadde tekiriiwo ate waliwo ekigaana. Taatawo yekka ye muntu omuzibu kasita akkiriza genda ofumbe. Mawulire agali ku kyalo kuno wagawuliddeko? Mulishidi omumanyi bulungi. Mulishidi? Yani n'omukwano gwa muwala we ayagala okuwasa muwala we. Abaddishi. Ebyewuunyisa tebigwa mu nsi. Baamututte mu byuma bikalimagezi ne baddamu ne bamukyecenga bulungi.
tekisoboka. Nkugambye byakomyewo nga talina yadde akantu bwe kati yadde akasujja. Gwe bijjewo. Muwalawo. Ye muwala wange bijjewo. Bali mikwano famire yonna bamubuulidde. Olimba. Oyo mwana bayinza okwegatta ne mubbawe ne bajingajinga result z'omusaayi. Ye atayagala buli muntu. Sikkiriza era agamawulire mafu. Omwana ayinza okwesuula mu kati y'abaganga alaba. Kiki ekibagaana okubeera awamu? Muleka atwale mwana muno. Ebyo mbigaanyi tajja muwasa. I'm asking for the last time. How comes that the test was fake? I don't know. You don't know. What was that situation? Okimanyi nti obutamanya tekibulisa abonesa. Olowooza ki? You know that you can disqualify you from your profession. You know that you can be imprisoned. Kansuubire nti gonjogera naye mutufunze musawo Mariam. Nina ensonga nti njagala okwogera nawe naye akyama. Ensonga eyo nina abantu babiri be njagala okusindikira. Ono omuwala n'omulenzi. Badde njagala okukiriza okusuza omwana n'omulenzi ozifeeki. Njagaliriza okusuza omwana n'omulenzi ozifeeki. Manyi ky'olaba kiyinza okuleeta? Nkimanyi. Naye ensonga ki eyeekozesa ekintu bwe kityo? Nina ensonga yange yakyama. Ebasazaamu ebiwandiiko byange olw'okubanga nti gwenya ebizibu byo. Masawo Mariam tekisoboka. Kyogerako okimanyi bulungi otukimanyi. Nkimanyi. Kati bw'oba okimanyi sikisobola kuyamba. Nyamba ebampadde essimu era nzigidde ku ssimu naawe ki era bwe ntuuse wano nenkweyanjulira nenkubuuza mukkiriza nti gwe abadde amaali era omukyala yampadde essimu nkolagana bulungi nnyo naye era wamunda. Pozi gana yakoze ekigambo olinamu katini omusajja yampadde essimu. Omukyala yampadde essimu ebyo nkolagana bulungi nnyo naye era wamunda omumanyi. Nagamba nti gye ndirimu gye nkola. Asibe kiri naye nange wamunda gye ndi era nasazeewo nenkozesa nampa ennamba y'essimu ntambudde ku ssimu paka lwentuusewo. Kyoyogerako nakubuuziza omanyi obuzibu obukirimu. Masawo Mariam obuzibu obukirimu obumanyi naye kimanyi n'ensonga egenda kuba yakyama. Yakyama? Gwakasa? Yakyama kyekyokuma kyama. Olina akakadde? Masawo Mariam ezo sente nga nnyingi nnyo. Nnyingi ku kizibu kyogambye kyonna kikyetaagisa. Sente ntono kubanga nange basoosezaamu ebintu byange. Kankuwa emitwalo 5. Yo sente ntono nnyo. Nyamba buyamba. Sente ntono nnyo. Yongeraho. Leeta sente olina emitwalo 6. Shuke, Masawo Mariam sente ezo nja zikuwa naye nkusaba onnyamba. Ensonga eyo tugimaliriza. Genda oleete sente ebasindike bajje. Omitaano.
Aruna alinawo. Simangi. Yakuwa sente mmeka? Emitwalo 6. Olwali yakulamba omuntu emitwalo 6. Enamba yesimu ogina? Gimpe. Funye akasimu n'oyitaga ku station n'enzija nsobola okumanya ensonga kyekusiza. Kyembuuza ensonga z'omwana ono ezaffe testi ozimanyiko? Sirina kyemmanyi. Tulina ky'omanyi. Tulina ky'omanyi. Ebintu bino jja bibalaatiramu naye nga binene. Visa sirina kyemmanyi okuleka ng'ombuulidde okolwalo bayise oyinza otya okuddira omalaabenge omuto n'omusajja ekintu ekimu ekyekaniddawo. Ekitiibwa obutuufu obwo si mulimu gwange gaazi era webuba omusango mpitidde mu ofiisi ye olali poliisi omukyalo. Nsebo onalwo statement ojja kuddawo oyogere ebintu ebitakwatagana. So abantu bawanise da statement bakulumiriza dda omusawo okuva Mariamus Hospital Ekatwe nti wagenda n'ogulirira segera sebo kale otandise okwebuzaabuza bajja tube ng'abasajja baddira omwana n'ogenda omugalo n'ogulirira abasawo ne bamutesitinga omusaayi omufu nanywa eddagala eya Sirimu pepu. Mbadde njagala oyogere amazima nze mbuli amazima naye onaddamu kunnimba. Madam Duri Wandisebo. Ekikumpisiza Yesebo. muwala wange ono Shukran abadde ayagala kuleeta mulenzi amwanjule naye nga mbadde siri mwetegefu mwana oyo kumuleka agende mu bufumbo okusinza ku mbeera ze nga bwafaana naye ndowooza nti nga bwansinga ku bintu bino tukampuyitumpe ku magezi ndaba tugenda okukwataganya ekintu ekyo. Mbadde nsuubira wandibadde musanyufu okulaba muwalawo nga bagenda mwanjula naawe nakawundo kakubye eddinisa siraba lwaki ogenda kuyimiza embaga. Kituufu ekyo kyoyogedde era nange nkyagala naye okusinza ku bulamu bw'omwana nga bwafaanana tosobola kuŋŋamba nti asobola okubeera mu bufumbo abeera mulwadde buli saawa. Mbadde njagala ompe ku magezi ku nsonga eyo tukiyimize waakiri tukyongereyokko. Just yimirizamuko buyimiriza. At least. Okay. Ndinawo plan. Olina plan? Sembera nkuba akaama. Yes. Ekyo kijja kukola. Nze nange suubira kijja tukolera bulungi nnyo. Tekitwala ssente nnyingi. Gwe ba mugumu totya. Okay. Kukankwesike. Webale. Kale so. Afisa. Tugenda kwogera ng'abasajja. Amazima gali nti nawaanyi ku kasembe. Naye nga saakikola mugere kwagala kulumya yatubali kusoma naye nga njagala olw'okukuuma obulamu bw'omwana wange tasobola kubeera ng'oli eti yali mwana yagala kukyako embeera eyo
On top of that, nambire empekeza abalina Sirimu nga Tamuyina. Olw'okuyagala osevinga obwo. Kubanga kino mbadde saagala kyongere kusukkawo kyensaba busenge ombuulire kyeweetaaga ensonga ezo tuzimalirize zigwere mu ofiisi. Kati nze nina ofiisi yange nze seemalirira ninawe enkoma n'awalala ne bakwatako. Bwe kibeera nga wansulayo akasente nawe ng'okyeyogereranga ne statement omukyala gye yakoze weegamba ojja kulinda abakulu abansingako ngamanyi nga kumi wano era badde nkusaba ejjemu ofiisa mbadde nkusaba kintu kimu nsaba kunsonyiwa onajjamu esatu ojjemu esaati nja kugijjamu naye mbagisagala nsonga okugongerayo kimbadde nsaba obukitiibwa. Ofiisa gye baliko mpulidde nti omusajja mwamukutte. Twamukutte era atemeza mabega wa mita emu. Kyo kinsanyusiza ofiisa naye kinzizaamu amaanyi era nkweyanza nnyo ofiisa. Kuba muganda wange embeera gy'alimu si nnungi n'oyo omusajja. Zensonga twazirekedde kooti. Kooti erina okukwasaganya ekyo twakoze ekyaffe tuforwardinga. Kale eyanziza ofiisi kale era gamazima kinsanyusiza okubanga mwamukutte eyanziza si kale ofiisi ogenze nje wenguddewo ogenze otya era wendazze era nomune onyiga nange muli nsanyuka tujja kulaba ofiisi. Kale kale eyanziza ofiisi kale watukyekingako. Banaye mbasaba kunsonyiwa manyina gye munsonyiwe ekintu nakikola mu butamanya. Naye taata lwaki wakola kino? Ddala ddala muganda waffe. Naye taata ffe we tuli ku lulwo tujja kubeererawo. Taata ffe tukyakwagala. Naye mbakkiriza mugende mu maaso n'omukolo sobiranyiza obutabaawo mugende mukole omukolo mbagaliza obwange n'omukolo ogwo mugumaliriza. Done, officer. Thank you. Officer, I was told my dad is here. What is his name? Haruna. Haruna who? Haruna sent down. Yes, funny. Is he your father? He's my dad, biological father. How come he's here? He's behind the fake test. Yeah. Excuse me. Are we talking about the same person here? Haruna Center. Okay, which fake tests are we talking about? HIV fake test. Yeah. Officer, tell me you're joking. You are joking, not so. Your father is the one who spearheaded that test. He paid money to forge their results. We are talking about my father. He cannot do such a thing to me. That's a lie. It's true. Officer, Can I prove you? Can I prove you, Can I prove you? Officer, can I see him right now? Not now. So I need to talk to my dad. I have to be sure about everything you're telling me. Stop me. Officer, this can't be my dad. I need to talk to him now. Okay, wait.
be my dad. Can't be my father. It must be someone else. Mwana wange ndisore. I'm so sorry, my daughter. Bino nabikola kulwo mwana wange olw'obulamu obulina. Nali sibisuubira nti bijja kuntuusa wano wendi. Okubeera wano wendi sisuubira nti omukolo naagubeerako. Naye enkuukiriza genda okufumbirwa enkwagaliza mirembe gyokka mwana wange. Mwana wange ndisore. Kijuli bakusimu. Kati mwandeka mbu mwefudde abakomyewo. Nadda mukunyigira mulabe. Sobola kukyawa. Aba nnono. Nga tweterera amawulire amalungi. Mawulire ki? Tuli eri. Emikolo gituwuwa. Muno gibawuwa. Mikolo ki? Okimanyi omusajja bamutwalidde ddala. Musajja ki? Eyalibaawo. Saala. Gega mawulire ge musaanye okundeetera. Muvudde eri mbu mwefudde mikwano gyange gega mawulire ge mundeetera. Saala. Nayanziza amawulire ge mundeetedde. Muti. Julie. Mukwate kubo munviire. Muti. Tonkwatako. Muti. Watayagala amawulire gaffe. Kasasiro. Senga. Wandisibwa. Basanyufu nnyo byonna by'okoze. Muko wandisibwa. Webale nnyo webalege okutukwasa mwannyako. Esebo. Genda afumbire. Esebo. Kulessanyu eringi. Muko. Nga bagamba nti munju temuba kkubo. Nga tulina ekijjo kitwabategekeddewo. Muleme kuddayo okugala. Tuyanzika. N'olw'ensonga eyo njagadde mwannyinaze ono ng'asaba jja neeyungeko. Bagabule nga temuyanzika.